Tamale Mirundi atuuse okwongera otunyonnyola bamafiya abali mu ggwanga bye bafaanana. Twamaze okitegeera mu wiiki ewedde nti bamafiya be baali baleese kino ekiteeseteese ekyokugamba nti bukulembeze bw'eggwanga aleme genda mu balonzi n'abagamba nti yababuuse. Waliwo oluyimba lwa Eagles bagamba nga twabategedde. Kakati twagala kwebuuza nti bino ebigenda mu maaso ebikyukakyuka bino ebiri mu ggwanga kino ne kireba bamafiya kuwuddisa bannayuganda weewaawo tukwaniriza nnyo omukukunavu Tamale Mirundi. Mukadde ndowooza ali bulungi kati ateredde bulungiko kati ali mu kyalo. Nasaba ewa paapa manga wangaale era ekyo yaŋŋamba nti saba ebintu ebi bisatu naye mbisaba abimpadde. Tojjula kambabuulire emmotoka kasiteesikattira mu kkubo mu kaseerezi buli kyabusiru bakireeta. Mufuke ku mipiira, mufuke ku mipiira gya mmotoka nga bagikola mukyuse ddereeva mukole mutya kozza amafuta mugamalamu. Amafuta ga mmotoka ge mumalamu ddereeva akyuka ani yabaleese. Mufuke ku mipiira sikatidde kalogo kalenzi abakazi bagendeko mu nsiko bafuke mu ccupa. Ngalabi fe mu psychology batugamba nti anxiety okubuguumirira okwagala ennyo ekintu n'obukyayi bitta obwongo. bannayuganda ebisinziro bagalangatanya ebyo kati laba ebintu bibiri bava ku mulamwa. kati nze abaana bange bonna banfaanana naye omukazi mu bikolwa aba mu ndabika faso n'amagezi naye omukazi ayinza okugamba nti oyo omwana tafaanana kitaawe babatunuulize baseka busezi abamuprovokinga abakutegeza nti obukyayi tebumulabisa omwana afaanana kitaawe. bw'oba oli mu traffic ejjaamu layini gy'ovaamu yeetambula nawuzungu okomewo ne bakuba oluusi. Why? Obwongo bwo tebukubuulira. By leaving one line, you have created a space, which means other vehicles are coming to fill this space. Engalabi yeekomawo. Eriye mbudde mu kijola gazunga buzo. Buli avaamu bw'ati creating a space. Thinking that they are moving. Could be sometimes in it. Kubuntu bw'omuntu. Kakati mu byobufuzi. Psychology. Mu byobufuzi tulina obulwadde bwa bikeebi. Tulina obulwadde waliwo bwe tuyita shadow over the throne syndrome. Shadow over the throne syndrome. Bukwata omuntu kigambo kya lunabuddu nnyo wambitambala omulabi munnyonnyole. Shadow over the throne syndrome kiva mu throne bwakabaka oba omukulembeze obwa president. Omuntu akwatibwa obulwadde obwo ne yeefuula president. Nalaba ng'ono aliwo taliiwo namulondo ye gyalaba ye agitunudde era n'abeeyitanga besi gye bwamukwata bidandisali bwamukwata lwabwogwo bwamukwata nga shadow over the throne bangi abagala throne anti bonna bakubiddwa. Nobert Mao bannayuganda balinamu essuubi byalema obulwadde obulala tubuyita behind the throne syndrome. Yalengera nnengere tibidande. I prefer to be a king maker, not a president. How many kings have you created? You did not go to the bush, you remained here. Museveni Najja. Did you create him? Yes. Oyinza okubuuza ewaka omwana n'asuuminga powers zo. Banaye kinaani yakikoze nti junior. Maye mumwina bemuyita junior, bemuyita muzeeyi, bemuyita manyago ne bawaganyala. Bakazi basinga okugatuumatuuma babyeyisa muzeeyi bamutuuma erinnya lya jjajja. Abaganda tebatuuma linnya lya ssezaalawo kuba tolyanukula. The ordinary Muganda woman yali tatuuma ki omusajja omwana bamuyita junior oba muzeeyi kuba talyatula. Kukyalo kwaffe abawala babayita bagurani. Kukyalo kwaffe kitegeeza jjajja kubo likoza kubo likoza naye kale mukamwana we lyalugero kubo likoza naye mukamwana we
bwe yabanga alagirira abantu timuyite mu ddene eryo kuba tasobola kwogera kigambo eki kubo lya sezaala we kakati modernity bwe yajja ekyo ntukijjawo. Why? Mwana wani? Who are you? Ayagala kwa president kitawo yani ova mu family ki okyabikiririzamu mwami Tamale mugambye nti ekyatuleetesa bwe twajja mu democracy nekijjawo ekyo a name and money they make you. So si gwani ovawa? No, politics is name and money. Kati birye ebyokutya okwogera mwana wani tujja kutumba Tamale Mirundi kubanga my wife cannot call me Mirundi. Mirundi belongs to my father. Kati tali atula tasobola ddi atula ne bwana gandi kati badda mu mannya g'abaana taata gundi ate omwana n'abeera omu omubereberye kati bannani abazaala taata gundi is all around n'abala we bali kakati for quick political identification twajja. Are you the son of Mirundi? Nakalema yasindise abantu mu land office manyi kati akwata buwojjolo nze Nakalema's office tugifuga fembi talina operation gyagenda kukola nga sigimanyi. I infiltrated their office because he is a potential enemy. I told him miso yeba yakozedde omulimu gwayawo. I told my son this is Thursday. On Monday, Nakalema is going to carry out an operation in the Ministry of Lands. Remain there. Lwaki akwata buwojjolo anti eneno nomukulembeze mugamba mutabani wange remain there. Tovaawo tewenyenya. Yakugamba nti nawe waddukidde mu bali. Kuba Nakalema yabateeka 5 million omukazi omukadde bamubase. Ministry of Lands, si Land Commission. Mutani wange bamusanzeewo. Ng'atudde akakalabya. Who are you? I'm Joseph Tamale Mirundi. Erinnya lyo yafuuka kizibu kati. Now here pass. Be a witness nti kubiki. Betuzza okukwata kuba gwe you are innocent. I told my son he remained there. I told him on Monday Nakalema is carrying out an operation in the Ministry of Lands. Kati bakuba amayanja gye bakuba kati Nakalema gyakuba. Nenagamba ko amayanja tajja kumalako nogaajja kumalako kasafu nakatuusa kazateekawo mutabani wange. Omanye gwe nti nagamba omusajja tajja kumalako wano abantu gavumenti be batawaanya bampitako ndi jangu otuleko mu ofisi yange tunyumye wazidduka buddusi ate nze we mbategeerera nti balina problem. Friends of mine ring me waliwo ow'amaanyi ennyo yankubidde essimu emisa Mirundi ndudde okulaba nti nange ndudde nenteekako essimu yange nempulira aboogera omanye essimu yange mala eddakiika 10 ng'ewulira byoyogera. This phone you see here era ndowooza oli n'agitwala aba yeesiimye ebaluka nkutta nayo erimu gondizo wateekamu simu kaadi ebaluke nga bomu ba eyange ogibba kakati nkugamba ziriseemu awo kubanga ekyokusatu we are not knowledgeable about issues. Ti omuntu bwakugamba ti banange muwala ali luddawo muwala wange musisita yaliko ekwanda ne bamugjayo n'agenda egogonya kati ali nkokonjero. Omwana w'omukulu yenkana atya you are an idiot because a nani cannot produce. Nogandi koza omulongo ono bamuzaala mwaka ki omulongo oba abalongo abalongo balina kuba pululo okujjako nga kasobole abaganda fe abanabuddu tumuyita kajjana nnenge omwana asoose ebigere atera nnyo okulanga abalongo tumukolako emikolo naye tebakuyita saalongo oba naalongo ne boozaala abaana mu bakazi ababiri olunaku olumu they are useless. Saalongo saabalongo you go back to your name. Kazozaala balongo emirundi eki you go back to your name. Emirundi ebiri ate ko bayita kigwagwa nti azadde abasatu abalongo kitooke ekigongo ani kigongo yaweeka abalongo. Kati
because we don't know how things are done. Ebintu twabitegeera nti ku mbaga senga mulumbe jajja muluwekika ajja mukulu w'ekika atamanyi na linnya lyafudde byonna bigoba ewaffe kaga namubuuza nti abe bananyini mikolo gwani nti nze Jjumba muzzukulu wokuza okwabiza olumbe bamuyitaani si Mirundi si wajja kumulambula wamugulirako kwa siporo naye bajjajja mwe mubayita tebereeta kyekyenjawulo njagala embuzi ennamu n'embuzi enfumbe nekuleetera bbiya ne tenti n'emmotoka enkima gwe mubazzukulu bo temubanga mwagula mmotoka mu baana bo kati obukulu bw'ekika obwagazaki gwe mwavu omanyi ffe tuba bannono omukulu w'ekika yina okuba n'emmotoka omukulu w'ekika yina gabula abazzukulu be kyobala Ssemakula yabba ekika ky'Olugave naye eddogo gyeriri akasajja kagamba Ssemakula oyina ebintu bisatu ebikubbisiza ekika ky'Olugave oli mutani wa Kasepewo. Kasepewo yali musajja muziba yagulanga bintu Ssemakula ki ono yali atutte ekika ky'Olugave kamugamba oli mukwano gwa Kabaka omukwano nja kugusaanyaawo oyina olupapula lwanga bwonja dusaanyaawo oyina sente nja zisaanyaawo kakimukola tozanyisa dogoti dogoti ati mwemuyina ddogo kakati mugamba nti lack of understanding how things are done kibakola ebyobusiru tikakati mulika agamba nti rotational ne mayengo tekibeera mu constitution. In Nigeria, if the president comes from the north, the vice president comes from the south, but it's not a constitutional requirement. That's your understanding. Nti ebimu bulombolombo bwammwe butandikira Abaganda tebalina kukomera lisiba muntu awasizza muwala we. Isolation kimala. Yes. Techetagana kuwandiika bakuboola. Do they have a prison? Tebalina. The quarter of the British Constitution is not written. How do they have a constitutional crisis? They don't have. They have Scotland, they have England, the King of England. They have Ireland. Kakati we ebintu ebimu tebyetaagalo is a question. Ekyo kiteeso ky'ekitibwa Israel Mayengo ne DP ekibukidde busiru. Anti nkuga nti after failure to understand ebyo singa tebabyogera oyo Mayengo ne Muliika bafaanana n'abuuza ti muwala we yagenda mu busisita amwana w'omukulu wa myaka emeka stupidity sikuddamu. You must know. Nti yagenda mu busisita talina mwana. Nti bannange ono namwandu wani nti bawaana atuula namwandu mwami Tamale ekyo nogamba akati bwe tunuulira owa Anglican bishop awasa the Catholic bishop tawasa kakati tugeze bwe muba mutegeka omukolo gwa kibishopu owa Anglican church muteekawo entebe ebbiri n'eya mukazi we. When you organize the Archbishop Semogere yagenda okujja tewabaawo ntebe ebbiri ebeemu ne secretary oba musisita oba muki. Those ones you know. Kyembagamba si kiwandiike naye nga njala kumanya munauganda njagadde okumanya byo bikola kakati kisobola okukola mwe mulemeddwa to produce a leader. That's why a young man said, shall we wait Kalamoja to develop or Baganda to have a leader? Akafiisa kamwe ng'Abaganda akatabasobozesa kuleeta president solve it. All of the time the Anglican church in Uganda okuva ku Sabbiiti Saabalabirizi wa Uganda Rwanda Burundi ne Boga Zaire
Sabbiiti yali atwala Rwanda ne Boga Zaire ng'obukulembeze buli wano nga kyewuunyisa. Sabbiiti erika sabbiiti kakati Namirembe eriyo entebe ya Kabaka Namulondo gyasomera gyakolera buli kimu era these Protestants were arguing if you get a Catholic Katikkiro prayers azisomere wano naawe but if wekibanga Katikkiro asomedde Lubaka gwe n'osomera Namirembe bwe mwogera ebitakwataganye mwenye Omuganda kyayogera nti ebitakwataganye kyakuwemula kyakuvuma nnyo mwami Tamale yo ekizozo efulumya bitakwataganye tuga nti ekyamunya eggulu kifaanagana n'ekyolwaleero buli kimu kigunya bwakyo kakati Abaganda bagamba if you get a Catholic Prime Minister Katikkiro and you make a contradicting statement, the Katikkiro who is in Rwanda makes a contradicting statement to what you have said in Namirembe. So both must be Anglicans. Nawulyanga bagamba mwami Tamale nawulyanga bagamba ntebe enkalu kyava kukira kyava kwe ati Katikkiro ayina kuba waawo kakati let me ask you teka has the Kabaka amended any Buganda constitution to create Catholic Katikkiros mayengo gyabeera birina amaaso tebiraba endiga bagituma omugwa abaddipi namwe temubuukira kintu Tamale bategeeza kubanga kyekana endiga bagituma omugwa negutulako bweti sigulaba nakati enoonya mugwa sigulaba kakati mayengo sigulaba mulika sigulaba. How did the Kabaka appoint a Catholic Katikkiro? Have we amended? He considered. I went to the Kabaka with the Gundi, with Mulonyamuli fetu amuleta n'ekintu musoke. Nze n'ekintu musoke fetu aleta. Ngamuje Masake fetu amuleta. Twagenda ewa fetu tuzenya politics waffe n'ekintu musoke. Mayanja Nkanje twali tugenda kuvuganya naye mu constituency emu. Ne tukibala nga Museveni ayagala nnyo Mayanja Nkanje. Why? Mayanja Nkanje was needed to endorse constitution Italy federal. Kintu musoke musajja mugezi nnyo. We went to the Kabaka. Mami Tamale olulukwe nga lwali lunene nnyo. Yanje kintu musoke n'amugamba. Yayita kinkanzeemu. Kabaka yayita litali. N'amugamba nti njagala omumakatingira ebintu byange ebya Buganda olwo ngaali hambo waliwo akafaananyi ke batuteekako nange nali nina mutani wange ate bwenfaanana ennyo ati time dot obuviiri busunsumadde biki twali tugenda Sudan nga bamuyiseeyo ng'omugenyi omukulu ku ba refugees he left me there ye yakomawo ngeri kubutatetambula ssaawa 12 nze gwe yalekayo oyo Kabaka akati ntugenda nga wali wamumanyi wano yasookera wamulangira walugembe ejjoogo nga ne gavumenti plan Kasabban nga bagamba nti muganda mwana wa Muteesa kati batandika okukuba ebituli mu mipiira gyebika bassemakula bagibba sente ne bamunoonyereza nga si mwana wa Muteesa ne batuula buli omu yeyandunyule n'ennyina Kasabban yagaa nti kankime soda naye era Museveni yamulemera yabagamba basimulangira nze ankolera emirimu gyamulangira yali mwenalasi ate ayina bino ngaebyange ayinza okujja olulimi ne lujjula mu kibbo bweruti yali amakindyawo naye wavumulumu okukamala bamusuulawo mwanange tebamuyambye naye Kabaka namwagalako ekintu eki bamukwata okumusibira obukadde 10 Museveni si yabumuwa Kabaka yabumuwa namugamba nti omusajja ono twasookerawo mutebi okumujja emalaba twamutwala bwawalugembe ejjoogo gavumenti yali temubukingire. In fact there was a disagreement tumuyite Kabaka tumuyite Saabataka tumuyita Museveni naga Saabata constitution emala kole tali mu mbeera nnungi Kasabanda mulaba n'abala banja balinga ye nabagambye nti enaalemu eringa Katonda azimbye essabo azimbye omuzikiti azimbye ekereziya Allah abatta
atayinza okutta obubi ennyo okusinga azimbye essabu kati olukitegeeza nali mugikolera nibogikolera you will end up humiliated, especially if you support Museveni because they want to kill whoever supports Museveni. Akugamba Machiveri, if a prince wants to rule for a long time, he must eliminate all those who helped him to take a power. Abakuleta mbuyinza bonna. Soko bajjewo. What Museveni does not do is to eliminate you. Museveni does not believe in elimination, assassination, but he can weaken you, he can humble you. Tujja kuwagajana nnyo tuvuddemu kalulu ogenda kumbula akamirini nakusibako ebikolokomba omwana agenda abaganda omwana agenda okutambula mu lujja nga talinamera mannyo tumusiba ebikolokomba oba amatafaali nakka ku ttaka. My wife was asking me abagwagwa bano abasiru bano bawandiise story kansubira nti tetiisa ey'obusiru byosikana akapapula nanyiniko mumumanyi ebikyukakyuka mu Uganda biri ku mulamwa kyekikulu ekiriwo olaba abagagga abakoze eki abalebeesi ba famire ezifuga Uganda kati nzo nteeramu ki nfunira wa ssente nga buli bangi nga ndi mwavu nnyo singa nali simanyi kwekola singa Museveni ampaddiza apart from UUC ani nali njibaddiziza tiri mu mafuta nti nzo nteeka mu gurupu ya gundi oli mubalebeesi. I cannot be an advisor, I cannot be a minister in Museveni's government, I cannot be an ambassador, I cannot be an RDC. Ebyo sibikola lebeesi ba famire ezifuga kakati abalebeesi baliwa kakati kankubuuza bataddemu Chief Justice Olanya aliwa kikutegeeza nannyini lupapula lwo Olanya must be protected because must remain as a neutral man to preside over these reforms. Ezomuvubuka zaleese gwe nkukubira meeting yo n'olanya several meetings muvubuka gwe mbabye mwembi omuvubuka aleese ebiteeso kana kapapula kowembuga yes ono akayinamu omukono kuba ayina sente Museveni zaatayina nti when I read the old man out a man like me, what do I have? Bano n'abasigadde bali bulungi balebeesi Kayanja mwali Senyonga taliimu owekitiibwa mulengedde ow'emmengo mwali oyo alya era ne konvoyi namba. What do I have? Oyina emmotoka yaabwe n'amala enno n'abasirikale abakuwerekera balabaawo bali wansi wano abasirikale nzimba walawe balina gondi zaabwe nasoleze bajja nazewaka. And the government must protect me. I'm a senior citizen and once I'm killed the government. Mama Fina tuwa kubyolya bala mu mwali oyo wa muhoozi bonna boolaba wano ekitegeeza Mama Fina ono yennyini yabakuba ate nabawandiikidde akatabo how the organic case has helped muhoozi. This is my magazine. Emisango gy'okutunda ebyobugagga ebijjibwa mu magazine yambi bita muhoozi yesigaddewo yokka. Oyo omwana tumwebaze yatula noono munne mukwano gwe ne baga nti okumuma ebirango tuteekeko kampuni yaffe nga yekiriyalinga ebirango byokka. Mine has survived. Does Museveni put money in this? Nga yankubisa n'obutabo mubaaja billions olw'obujozi bwabwe bwe baagadde mbayambi mu musango gwabwe oguba trapeze balese billions satu nalyoka ampita ekyankwanzi ngende nayo mwasa omutwe mbo odimana utu iyana president yakwata sente billions nazibawa ezigende wa principal private secretary nazitereka n'abagamba nti mugende mwogere naye oba abasonyiwa oba tabasonyiwa Nnyo sijja basonyiwa kuba nze nali maze omubala eno gonde organic case yalimu abantu 157 abalala n'abajjamu naye mwami Tamale Mirundi ono n'amulekanga amujimbi mwami Tamale Mirundi yakamuteeka nda house arrest emirundi ebiri nga tuli ku nsonga nemmanya oyo amumpadde mubattule kakati ate ye ono omujozi kyataategeera sente zange baziwadde yaziwamba anoonya olumbe mukube ennyondo mutwe mufuyire empeke muzontowazi I'm praying sick and baliba lwaki Museveni sente bwe yazikujjaako mulenzi gwe teyazimba
yali agala olutalo lusigalewo ono yo ng'agamba at one time I was succumb to my knees nkukuba nyondo omutwe nkubye nga bwekubye kati babadde bwagambye you write to our lawyers in Hague tell them there is covid mungi nnyo buinfluencing figures Museveni naliberalize nagate wali eyo negwawo ne butuula mu meeting ne bugamba we shall not go, let us die here, nobody is going to go. Ne bukwata sente ne buziwa ababaka ba parliament ne busindika n'omuntu ekiteeso kyafudde mu panic Museveni ati abujje kuhu awulira abazungu mayina bawa teepu zonna ebujozi kasomulenzi oyo nomulaba nga obujozi bwe bwanjogedde emyaka 8 adangolinga sente neŋŋamba kamukubye mawabiza eddala kamukube ejjogolyo nandi mujjemu kati bwabadde bugambye mbu tebujja kgenda right to our lawyers in Hague nti covid mungi kuba bakuŋŋanyiza biliyoni 5 ne baziwaweereza bo balowooza nti babagulanga bawa aba ICC ne baweereza tumwebaze bwaba tazze nga tazze miliyoni za dollars bannayuganda omusango gwa organism musango muli ku bulamu bw'abantu bennyini bakutte abantu 5 ekkulo babayita tumwebaza zaitoko naawo amuwatching tumwebaze in Serena testifying bwabadde bwekozeemu eggulumu tumwebaze nebapote obu 5 million babadde bagenda kufulumya kukka abantu 5 bakwatiddwa olunaku lweggulo nga babayita tumwebaze iziya you got anybody who go to Serena if you don't find an organized conference mzimba mbalaba nitisimoniza mwezo nanziraba buli eje nagenda mugundi mbasonyiwa busonyi all these meetings neyo meeting yatula muwaba abagundi center abaka ba parliament bakange Museveni abajje kuhuku kakati nzimbaga nkwewunyiza nnyo enenge gyolabemu ebintu Tamale bakwatirayo logo ono kati yaliwo sinalaba mulala ono anti ikyuma kyabalidde bano kakati bo bakweka omusango nga balowooza bajjagula bali butubeere kiriya ekitegeeza ku ballot paper 226 alina ekyagulanyi ono yakubiddwa nnyo. The day your father-in-law left you on the list of those who have been indicted and who are going to testify is when you lost the succession battle. Taatawo akuzalira omukyalo okuva yakuleka ku lukalala lwabo abagenda okuvunaanyizibwa ku misango egy'okugyamu abantu organize. How can Uganda otawula obusika awe lwakulemera anti ngeza kuvunulira abantu. How can wewa any of these implicated people for killing 4,500 girls were killed in India alone and their organs extracted. Nga bwarabu teziriko n'ebirala era bakoze alaati endala nti organs zirinnye nnyo mu Buwarabu ebbeeyi yaazo kuba ono na blocking market. The man who was siphoning organs ezo zitwala ebweru Amulan nga batta n'omwana nga omuwala namuwako evidence ne bamusiba emyaka 7 ne bamufayininga 5 million mwapiiru ye implicate tumwebaze mulenzi gwe ngoddayo ewaabwe eyo program omukulembeze w'enkya beyond the throne syndrome over the throne syndrome ekintu kimu kyokka olunaku lwaleero keesi ebasinge ate tutunde assets zaabwe for civil abaana tuwandikira okulinaana ewa Nankabirwa bali wa Nankabirwa weyaze abawandikirwange ekitegeeza tebiri ku mulamwa mwami Tamale Mirundi tebiri ku mulamwa eri bannayuganda Kadaga tamanyi yalizinya amazina ku Nankabirwa. Nankabirwa was given 500 billion to fight Kadaga bare knuckle. Museveni shouted at Nankabirwa in a meeting, sit down. Yali alowooza okola kyamaanyi nnyo okuba Kadaga. Because Museveni was ruling out this young man. But we bamu assignment how to form a government. No genda na yekisozi. Ne bamutegeera buli omu ayagala amugoba ayingirewo. Museveni rules the snakes out of their holes. Kati bano nga balowooza bakifu kimulanya nga balowooza Museveni bwonali ku assignment yani ya Museveni kyola bwe mbakubamba malawo abo boolanya bwe nkuba kifu justice mu malawo